gwa mukatebe konya abasajja batanagwa mu kitimba obutawasanga mukazi yazaalako dda bwe kiba kintu kiyite sekendi handi leero ngifudde kankiyite bakyala kiyise bwe ntyo nti nno sekendi handi bwe nambagadde oluganda batalumanyi nnyo sekendi handi mukazi yazaalako edda oba eyawayira ne bulema n'akomaweka bw'oba toli bibikusa bibyo twasanga bweba nkizudde abasinga babakyamu bwe mbasirimba ku 10 obala 6 genda mbala bonna abo baba bakyamu nga towasanga nkusabye okumi basajja ononye omukyala nga wewasooka busoosi ne bwakutabukira amaaso omuva ku lwammwe ne bwanobaawo kumuzi okwata ku twoyo naye yabedde olwo bakwata mutya yakimanyira ne waabwe tebamuvunaana waliwo mpozi bambi gwe kyali kiruma naye ndaba amaatali nangeri ekibusa bwe ndi muyimbi kweko kissa ku lugamba soka enkimanze nkireko n'obuwunga omulala ddira ekibya kiyita kirungi nga kyobukyawe eryoyoko kirakoona naye nagaana nze ekibi nkiyita kibi era okukyogera njogera nga neegolodde kati abasajja mulaga obuwagizi gye ndi kubanja tudde abasinga kyabanyigadda omukazi sekendi handi namala newampasi kyamutwala omukazi eyazaalako edda oyo towasanga mpozi aba n'ebisubye naye obujjadde osanga kaliitamu eyo njogedde bwentyo siringa akolima bukolimi oba okumuleka nkukuba njogedde bwentyo butte ettooki nkubeyo omubi omu maaso olina okubaawo tomanyi kiri mu maaso daba kugamba nkimanyi nakigwako dda era tereero owulire bwe nnaalojja byali biseera byantalo nga zitukunsa gaba omanyi ebyolutale lwatutabaza nambako omukyala eyandaga ekisa ku maaso kyokka nga mwavaali awaagwana ku kiwempe saakinonoza nga mmanyi batunyaganga nambalawalanze nga nteekawe nnateeka nga tubeerawo obulamu obw'ekigayaavu kubanga nangolo nali nziruse waffe tuba tulyawo najjayo ekyama gye ndi kikolaba nze mpezezza amali omukaaga naye nokugwekoyenze byabasajja kankukumireko sikyalaba kyenfunamu nze nemuyonja nnyo erinnyo butalisuula kati okulyawo alyanga waba ayagadde bwe twatereera ankutta tutte waabwe gyenawambi wadde kumyewo tuzadde baana kyokka nabambi olw'okuba omwoyo mulondo bwe kyamutikka atoolo n'aba mujagu ate sigaanye okukema eyala yakedda ne bw'okubirira obanga pika sitoovu yatandika mpolampola nga simanyize kati omusajja gwali kasiibala wange omanye omukwano bwe gubangibwa mu kutuuja bwe bwabayisa atoolwo baasiba maaso bwe babugaana omukwano nga gubatiise bwe kubiteesa nno bekagenda amutwale saamanya nze nalwawugwa mu lugoolo era okukakasa mukyala atuuse na waabwe olwo fuleedi bwali talya n'amabanja alaga omukyala byonna agenda kukikola kyokka fuleedi nkunenya nkusaasira nze okwogereza omukazi ng'ali wa musajja omatizaani tewali bamuteefu ate nga naawe omufuja osokola ngattu bw'olimala okunyaga naawe n'onyaga ebyo si byange bayibe eyogera bwetyo bw'olimala okunyaga naawe n'onyagwa ebyo si byange bayibe eyogera bwetyo kyokka kubange sigadde ndi mulamu bwe bw'otoli weerwali kuleeta mu seminti omukazi sekendi handi
ofunyiira nga wakamufuna osanyuka n'okataga gwe n'olowooza nti ofunye omuntu omutuufu mulala alonda bulunzi tamanyi ne gyazaalwa kasawaka wafumbe matooke kujja abeera mulungi tasooka bintu waawe teesa buteesa mpozi obitwalayo dda waba omulungi gyayise nga bamutenda olwo nkugambya amerako n'obwebintu kyova olaba oyo nga mulungi wa kitiibwa naye nga bunga alinga enswa y'okumwezi so nga buli aloonya ayagala mulungi naye nga maama tewali anaamwanganga ate omubi oyo gwogayanga faananabyo gali makage atuuza yalukugunyu omukazi sekendikani namala niwo mpasi kyamutwala omukazi eyafumba ketta oyo towasanga basinga aban'ebisubi babeera omwenzi ayenjera nga bw'ayagadde agamba amadindi so nga atabadde dindi n'abasajja basinga wamba bawambe n'otuti oyo ku mulembe gwa kacukano oyo omuyombi nawaka kufuula mwana olukomawo ti olutalo n'olwambalira kiba mbutondo oluusi ne mu buzaale ne bw'omugamba enkeera agenda mu maaso waba omuzadde abaana asaba maase buli kika kizaalira ate n'amawanga sikakuzaala n'oyo ekimuvaamu oyo kulabirawo osanga kiba kitole wagira nakyusa okudda gyasooka n'otuti oyo ng'olaba atawaana batyo ate abasajja omukazi okuva eyo nadda tomweriranya ne bwekuba kumala kizadde bwe tutuuse wano n'ebimu tunaabikyusa ebyobuwanga bwe biba bisiiganwadde owa akacokano bw'olaba atabaala bwatyo ekumbi n'ekitiyo bimuli bitwetwe omukazi sekendekani namala niwo mpasi kyamutwala omukazi yazaala ketta oyo towasanga mpozi abe n'obukakafu baba kusiimya okira n'amata mukyayi naye akukyawa obanga ennyama eyafunda waliwo okuganza kundi ng'omusanze mu kayuuke kasi tomanyiire byawaka nga biddira gwe kati okusooka yaliwo neyeemalirira kana akaziko kazifuna neyeesasulira teweenyigaawo byonna nga biddira gwe bwe weenyonyongoza enkeera kusibira bweru kaba omugagga n'amayumba ng'ayazimba tekimugana kugoza nga byamakomo aba n'eddoboozi tasiba mu kyayogedde kyabayagadde kibeere gwe tokiwuuna asekaseka wano bw'abanga n'amugwana naye okukyuka abanga enva z'ebinyeebwa ne kubayimbi bingi nnyo mubiyimbye naye ate lwaki kino mwakibuusa maaso mwatya bukyawe ntukubamu n'abanyiza katonda mwaweebwa okuluŋŋamya abakyamu bwe ndi musajja temutya mu bintu ebyo kakati mbotodda nkyawa sikyamufaako mwe n'abakyala mbasabye mube bateefu kuba okukunga obanga sakawalumbe waliwo bangi olwala nakimanya ti olwo nkugambye ekyo waba musala mu maaso buli oli kyaba ayagala nakimusuubiza oba okukimuwa alabike nga n'amunyweza kale abakyala musaana muyiga ekyo teweeriwaayo mbalabye omuntu ng'oyo ebintu byabakuwadde gaba amabugogo kale nga byajjobulamu obwongo n'obufiirwa ensi yakaawa tewakyali byamukwano oli ne waatiribiza amaaso ssa ku kifungu teri mutuufu okuggyako oyo g'olinaawo kumirako oyo kati ensi yekyaka bwetyo yogedde bingi abajjamu omunajja mumwe kasitanja tudda asirika abeera buminyo obanga otidde okuvaayo okujja ofuwe jangu wange bulijjo otera okuvaayo